Mu kitundu kyaffe eky'e12 twaleka Pawulo bamuyingizza mu bbaala y'Abazungu gye yali tayingirangamu. Kino nno kye kitundu eky'e13 nga kigenda bwe kiti. Obutakulimba, Pawulo yali tayingirangako mu bbaala y'Abazungu. Kyali kizenge kigazi nnyo. Buli muntu yali yeeminsa. Ate ng'abamu ku basajja bakutte abakazi mu biwato. Mu nsonda eyamuli okumpi yalabawo omuwala eyali awummuzizza omutwe ku ttama ly'omulenzi. Awo ku mulyango okumpi ne kawunta waali watuddewo ekkazi eryagejja ne liwola. Lyali litudde ku katebe kawanvu, kyokka ng'ogubuto gwalyo gwonna guli ku mmeeza eya kawunta. Mu kuteebereza lyali lisingako mu myaka akakadde kannankabirwa akaali kaliraanwa kaba Pawulo ewa binoga. Olwalaba abalenzi ne libalamusa nti, "Hello Reke, hello Brian, mwetaaga obuyambi?" Amangu ago ne libakuba kiisi ku matama. Emimwa gy'omukazi ono gyali ginnyogoga ng'ennyindo z'embwa. Era Pawulo yalwawo ng'akyannyogogerwa kiisi eno. Bwe yagezaako okusangulawo n'akatambaala, yagenda okulaba ng'ebitundu byako ebimu bifuuse bya kasaayi. Amangu ago nga Pawulo yakafuna kiisi ye esoose okuva eri omukazi omweru, Ricky yamubuuza, "Muwala ki ku abo bonna abaali batudde nga basazeeko era nga peti ziyiseemu gwe yandyagadde?" Pawulo yali akyetya nti, "Sirowooza nti bayinza okukkiriza." Ricky kyeyava abaguliza ku muwala, kyokka mu butuufu yali mukazi eyali atudde awo. Omukyala ono yali mukazi wa kitema, amaaso ge nga galigita buligisi mu kiwanga. Yalina obumwa nga bulinga bwa nsumbi. Mu butuufu yenna nga yakula kiraalo. Omuwala bwe yajja awali Ricky, ekkazi liri ekkulu ne limuyita nti, "Sharon." Awo ne lisuula eriiso eri Pawulo. Olwo Pawulo naye yali yabuguumiridde dda era ng'amaliridde nti bonna bwe banaagaana waakiri anaasitukira munnamukadde eyamuyise darling. Kyokka Sharon naye teyali mubi. Amangu ago yasemberera Pawulo n'amugwa mu kifuba, ng'eno bw'atadde enkokola ze ku bibegabega by'omulenzi. Okwo kwe yamuweera kiisi. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino eky'e13. Tusisinkane ate mu kitundu eky'e14.